forest nze kenyini nze nagiyimiriramu awo ne bannange ne tuva nga tukoze resolution nti tugende mu court. Bwe tugenda mu court tuwaabire Minister of Lands, tuwaabire Minister Mayanja, tuwaabire nabo bonna abakwatibwako ng'abantu atugambye mbuka tugambe kiraka Kaawo ateekeyo omusango. Kati Kaawo gwe baweereza ku biragiro ate gw'ogamba agenda awaabire mukama we, kisoboka ekyo nga n'omuntu individual osobola okushuuyinga kati oŋŋamba otya nti council's decision ate tusindike Kaawo yabawaabira mukama we nga the letter from Minister Mayanja egamba nti ayagala okubaako kyobuuza kyonna buuza Museveni. Ffe tuliwo okubuuza Museveni. Nze Mukasa Fred Kiwala Kiku kansala okuva e Kasangati mu Kyaddondo East. Olwaleero ffe kye tukoze ky'ekyokubeera nti ku Ggundo oluvannyuma lw'okukitegeera nti no baali bakukuse, Minister Sam Mayanja n'avaayo bw'atyo n'alagira yaffices ez'enjawulo, Registrar wa Lands, aba Minister of Water okubeera nga ekyapa eky'eggunda ekifulumizibwa ffe nga council twalaba kinendo ekibira kyaffe si kya ministry si kya government. Government eyina ebibira byayo byekuuma under National Forest Authority. Kino kyaffe kya district twasalawo ne tuyisa resolution ey'okubeera nti tutwala Attorney General Ssaabawolereza owa gavumenti oba omuwabuzi wa gavumenti mu mateeka mu kooti tuwawaabire wamu ne Minister Sam Mayanja olw'okukozesa obuyinza bw'atalina okugaba ekitali kikye, era mu ekyo etteeka litulagira ffe nga council being the supreme body ffe tuyisa resolution ayina okuimplementinga resolution yeeyo ayina kubeera ani eyina kuba technical side. Technical side yange ina okupiking up resolution ya council egimplementing nga kitegeeza nti no Kaawo ne tiimu ye ne bannamateeka aba district bayina okugenda maaso okuteekesa mu nkola resolution ya district okuwawaabira Attorney General Ssaabawolereza wa government ku by'ekibira ky'eggunda. Kaakati olwaleero tuzze tumanye batuuseewa ku resolution yeeyo na bwe kityo era kisaliddwawo nga council nti singa Kaawo ne tiimu ye balemererwa mu bbanga lya weeks 2 fenga council tugenda kusitukiramu tutwale ensonga eno mu kooti gye banaatusanga bo ne bajjanga ba custodian b'ekyapa kubanga technical wing be bakikuuma. Mayanja akyalemedde ku kyokuba nti nno ayagala ekibira kyaffe eky'eggunda, ekibira ekimu ku bye tukyasigazza wano e Wakiso mu Katabi Town Council okuba nti no tukiwaayo eri bamusigansimbi be tutamanyi na kumanya. Twagala kujjukiza Minister Sam Mayanja nti nno ekyo ekibira kyatondebwawo mwaka wa 1930 nga naye tannaba kuzaalibwa. Ekibira kiruddewo kibaddewo ebbanga lyonna ate ajja kirekawo. Ayina okumanya mwami Sam Mayanja nti nno ffe ng'abakulembeze tetusobola kukkiriza kibira kyaffe ekyo ekibira ky'e Wakiso okukiwaayo mu mbeera ezo. Ekibira etteeka ligamba bulungi nnyo nti nno bw'obanga oyagala kuwaayo ekibira ekyo olina okuwaayo ettaka eriri equivalent ku kibira ekyo tubeere nga tusobola okukikuwa ku council otekewo development. Naye ekikulu mu byonna gano gonna amataba ge tulaba enkuba etonnya drainage amazzi tegalina we galaga gaali badde gagenda mu mazzi ago agali mu bibira. So ffe kitonnyamiza nnyo ekyokuba nti nno ate omuntu eyali badde alwanirira ebintu bya Buganda, ebintu Ssaabasajja bye yateekawo bajjajjaffe be baatondawo okuva dda nedda, ate ali mu biwaayo ku bantu be tutamanyi na mayitire. Ensonga y'omusango eri mu process. Twawadde Kaawo paka kansa eddako okulaba nti natuleetera report okulaba nti ensonga eyo tetuyinza girwana ffe nga ffe bakansala, wabula tulina okufuba okulaba nti nno waakiri tugitwala mu mateeka, amateeka tegajja okusalawo ani atwala ekibira ky'eggunda. Ensonga ya Ggunda omulimu gwaffe nga kanso kusalawo ku ki ekirina okukolebwa, era ku nsonga ya Ggunda twasalawo nti district ekube Minister wa Lands ne Attorney General mu mbuga nga etuusa okwemulugunya kwaffe ku ngeri Ggunda gyeyagala okunyagibwamu. Era nga omulayi nga kibuuziddwa
nsazeewo ne ŋŋamba kaawo ne mpa kaawo ebbanga lya wiiki 2 lwasonga wiiki 2 zimala okuba nga ataddeyo omusango okuwaabira Attorney General ne Minister wa Lands ku nsonga ey'eggunda. Naye mu bbanga eryo era waaba takikoze olw'okuba nga ffe kitukwatako nnyo tetugenda kusigala awo nga twegayirira nti district eteekeyo okuwaaba ng'eyita mu balooya baayo. Nga speaker nja kukulemberamu era bannange tukozese ba lawyers abaffe bwekiba kitagisa basasula tubasasule tugende tulwanirire ekibira ky'eggunda. Ffe tugenda kwekolamu nga bakansala omulimu tufune lawyer waliwo private lawyers abajja okutuyamba tulabe nga tugira ettaka eryo liri mu Wakiso liri mu Bwakabaka bwa Buganda kyebagambisa abantu nti musimbe ebibira abantu bave mu ntobazi kakati ate ffe awali entobazi n'awali ebibira ate bye tutunda. Honorable Speaker, through you, I want to remind the Council that Bunda Forest, this is not the first time for different entities to express interest. Remember, a few months ago, Uganda Land Commission had subdivided and they wanted to make titles on the same land. Secondly, we also remember that President Museveni in 2017 went on the same land, on the same land, where they had made freehold titles made by the district land board given to different people, and he ordered the cancellation of those titles. Through you, Honorable Speaker, I also want to inform and remind the Council of the purpose as to why this Bunda Forest Reserve needs to be degazetted. Honorable. Okay, let me not go into that, Honorable Speaker. Honorable Speaker, let me not go into that. Let me give my submission. Proceed. Honorable Speaker, with the letter that you read, the President told the Ministry of Finance to provide 57 billions for the National Technological Demonstration Center. For me, in my understanding, if the President could order the Ministry of Finance to release that money or to allocate that money, I don't think he can fail to also request them maybe reserve 2 billions where we can buy land somewhere else or in Amayumba to relocate that forest. For me, I think the problem, Honorable Speaker, maybe the problem was not maybe, but I have evidence that some of the district officials were called in different meetings and they refused to attend. That is why we are finding all these problems. The forest officer was invited by the Minister of Lands. They held several meetings. The district chairperson was invited by the Right Honorable Prime Minister. He refused to attend so that they find a solution to this. That is why. Honorable Kaziwe. Let me finish, Honorable Speaker. That is why. Honorable Kaziwe. Your submission is in favor of the encroachment. No, let me conclude, Honorable Speaker, sir. My conclusion is. Other members, the member is on the floor. Honorable Kaziwe. Honorable Speaker, my conclusion is. I would request. Honorable members, a member is on the floor. Honorable Kaziwe. Yes. While you were talking, you said you have evidence. That's the one. Yes, sir. Now, before you submit, you continue with all your submissions. You table that evidence to the clerk's table. Okay, sir. Then you can have your seat while you look for the evidence. Other members to proceed. You can take your seat. Honorable Speaker, sir. Yes. Thank you, Mr. Not Honorable Chiku, Honorable Farouk.